Yes, nate omulungi yeekuumidde ku good talent kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi. Of course nawe atuguddeko olunaku olwaleero tujja kusaba obeere ng'osubscribinga tweyongere okuba nga tukutuusako amawulire agaba gatambula mu ggwanga tosobola okubeera nga oli omu ku abo abali up to date. Yes, amawulire agaliwo ge gano agajja kubboolanya and of course abantu okuva eri mu Achooli region beeyongedde okubeera abakaayufu oba okuba abakambwe ku nsonga ya speaker. Of course olunaku olwabadde olw'eggulo bukyanga speaker afa olugambo oluliwo lwe lw'okubeera nga balonda omuntu amuddira mu bigere, naye abantu b'omu Achooli region bavuddeyo ne balaga okubeera nti omukwano gwe balina ku mwana waabwe jjukira bo bagamba nti balina obukakafu nti Jacob Oulanya teyafudde bino ebintu ebyalangiriddwa nti oba yafudde kansa wa mu lubuto. Bo bagamba nti Jacob Oulanya baamuwa butwa kubanga bagamba nti okuva lwe yawangula ekifo ky'obwa speaker bw'eggwanga bamuwa obutwa n'atandika okubeera nga tabeera bulungi. So kakati bavudde ne bagamba nti teri muntu agenda kubeera nga alondebwa ku kya speaker era tebagenda kubikkiriza mbu balonda speaker nga tava mu bitundu byeyo mu Achooli. Era bo Museveni bye yasobodde okubeera nga avaayo n'alonda omuntu wa NRM agenda okubeera nga abakwatira bendera ku kifo ekyo ky'obwa speaker ekyakubeera nga ye yalonze Jacob Oboth. Bo bagamba ekyo kifu nnyo. Omuntu alina okubeera nga abeera ku kifo ky'okubeera speaker tekyetaagisa na kubeera nga balonda mbu ate simanyi ki babeere nga bakwata bukwasi omu ku ba MP abava mu bitundu ebyo bya Achooli region basobole okubeera nga gwe bateeka ku bwa speaker, kubanga bo bakimanyi bulungi nti bwe kibanga bwe kiti bwe bagenda okubeera nga bakikola mbu balonde speaker kiba kyeroyoleka lwatu nti omuntu waabwe bamuwa obutwa asobole okuva mu kifo bakolerewo emirimu emirala. Era ne bagamba nti kuba MP ow'ekitundu kiri ekya Amoro gy'abadde akiikirira tebagenda na kutawaana kubeera nga nte mbu balonda ani agenda okubeera nga amuddira mu bigere. Baasazeewo mbu famire y'omukulu Jacob Oulanya kwe kuli agenda okubeera ani adda mu kya MP. Jjukira kuliko ababadde balowoozebwa okubeera nga beesimbawo, kuliko omwana wa muganda we wamu n'omwana wa Jacob Oulanya yennyini era bo bagambye abantu beeyo mu Achooli nti tebagenda kutawaana na kubeera nga balonda ki member of parliament mu bitundu byeyo. Just ku bantu abava mu famire ya Jacob Oulanya kwe kugenda okubaako omuntu ajja okubeera nga abakiikirira. Era ne bagamba nti ne parliament webanga eyina kyebaagaza egeze eteekeko omuntu nga agenda okubeera speaker oba addidde Jacob Oulanya mu bigere nga tava mu bitundu byeyo. So Abachooli bo bakyeyongedde okubeera nga balaga obutali bumativu wamu n'okubeera nga nte bateekawo biki bye baagala okubeera nga yes bitambula mu parliament wamu ne mu kalulu akanaatera okubeera nga yes kayindayinda. Bo bagambye nti bagenda kubeera nga buli kimu bakitambuliza ku Jacob Oulanya family oba abantu ba mweyo region kubanga ekifo kibadde kyabwe ate nga tebakikolerera mu ngeri ya bukyamu wabula bakifuna mu mateeka. So kakati kiba kimalamu nnyo amaanyi okuwulira nti ate bali kulonda speaker nga tava mu Achooli ate nga bo balina obukakafu nti ekifo kino kirina okubeera nga kyabwe kubanga omuntu waabwe teyafudde nti oba yafudde bulwadde bulala balina okubeera nga bwebaba nga bataddemu omuntu mulala nti bamusse bussi. So kyekyo ekiriwo right now. Abachooli bakyali waggulu nnyo n'okubeera nga yes bateekawo embeera mu parliament wamu ne mu ggwanga Uganda batadde Museveni ku nninga asobole okubeera nga nte bino bye yasobodde okubeera nga balonda akwatira NRM mu kifo ky'obwa speaker mu parliament asobole okubeera nga nte abisazaamu mangu abeere nga alonda muntu we waabwe eyo mu Achooli nga bo we baasazeewo okubeera nga tebagenda na kutawaana mbu ate balonda kibiina ki okubeera nga kibakiikirira nga MP okuva mu bitundu byeyo. Bagenda kubeera nga either ku mwana wa Jacob Oulanya oba ku mwana wa muganda we kwe kuli agenda okubeera nga abakiikirira mu parliament. Fonawo ge galiwo era nja kusaba mukwano gwange obeere ng'osubscribinga ku good talent ate buli kimu kisobole okubeera nga kikutuukako mu budde osobole okubeera nga oli up to date. Sigenda kuba nga nsukawo, nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira. Bye.